abasiramu bonna obwesigo baali bawutaddemu ne bagamba beebo niye bugenzo kero kumacha ngembwa enjizi ezaala enkolya. Emikolo egy'okwerekera omugenzi Sheikh Isaac agwa Ssenta Mugola byetulozeddwako Sako yafudde eggulo mu kusala Eid kitambulire ku bigambo ebisongovu ebadde nva mama Sheikh abennyamidde olw'abantu abatunda emali y'obusiraamu. Allahi bw'omulaba omutima gwo ne gukonoga nti alhamdulillah akhi muslim muganda wange oyo nennyini omutabuliiki ya rabbi kombe. Allah batutasi. Emikolo gitandikidde maka ga kitaawe w'omugenzi Kampetula nga basose kumulombera ddwa n'oluvayo omulambo nga ne gutwale ku muziikiddwa Seeka mu kisenge abadde asaalira. Okuba nti oli yali ayagadde okugula ekintu mankwetu n'aga nti ekifo nkyagala oba muli balamu oba muli bafu ekifo nja kulwana okulaba nga nkitwala kitegeeza nti ensonga yonna esoboka paka Allah lwe yamujjuludde ng'ali ku mulamu ogw'okulaba nti obusiraamu bugenda mu maaso na bwekityo tetwagadde kumulyazaamaanya n'abasiraamu b'omuzikiti guli bafune omukisa ogwo gwali kulama kwensaba nako tuleme kukubaganyako birowoozo kubanga buli muntu asobola okulama kyayagala kye kyateesaawo ekiraamo. Olugiddwano gutwaliddwa mu limbo y'abasiraamu Walusobe mu disitulikiti y'Emukono gy'aziikiddwa. Eno bakira buli Sheikh ayogera essira alisa ku nkaana z'ettaka okuli omuziikiddwa Seeka lyebalumiriza nti lyaviiriddeko Ssenta mu okufa. Nga ofudde otya naye ng'ofudde ng'okyali bwotyo yegeyege oli mbyabasiraamu mwolya ettaka ly'abasiraamu lyowaayo musiraamu munno gw'okwongera muka munno gw'okwana kujjako nga waliwo ekyamaanyi era ekikoleddwa okulabika nti tukakanya puresha eyo oba oliawo abantu bangi bakyayinza okugenda nga bagenda mu mbeera efaanagana bweti. Abamu bagamba nti ensimbi omugenzi yabadde asoza bwe yagwereddemu amaanyi zamukubisiza pulesi yamuse. Eggulo yabadde ng'amaze okusaala n'aga nti bannange ku lunaku lw'okutaano tugenda mu kkooti. N'agamba munakasero wuwe ne William naye yamugula era ne mu kisenyi nayo yaguzeeyo ne kusaya Queen yaguzeeyo era nawo awoda promo above yani. Okuziga kwetabiddwako n'omumaka Latifu Sebagala asibye abasiraamu okuyamako mu kununula ettaka ly'omuzikiti ogwo erigayibwa okuba nti lyatulirwamu ku bakulembeze ab'omuzikiti. Naye Allah ng'ayisiza mu ffe mummwe ebintu by'obusiraamu ebikyaliwo kaakati birwaniriddwa mmwe. Mukulu na kibinge ekyagudde mu Seeka mujje mututaase. Eye Sheikh yakulemedde okusala swala ya Eid olunaku olw'eggulu nga Ssenta mutannafaavumidde abasiraamu beegaliza bokka nga ne bamulekwa b'omugenzi kumpi n'abaana wayinza okubulawo abayamba. Abatuufu abanaalera abaana baffe tebaliiwo. Saba Allah tusikize atuweeyo abatuufu. Nammwe webumanga yemmwe Allah bafuula abatuufu. Aboozeemu embeera y'ekikopi. Erowooza nti keezaala keekola ki? Oluvannyuma omulamu gwalamiziddwa mu nnyumba eyo olubeerera. Sebwato Mathias yakusakidde eggulu eno ku lwa Boogedde TV.